mukuume endagaano because bwe tubeera mu campaign bye twogera ne batulonda ye social contract. Ye social contract. Wagamba abantu we shall remove a dictator. We shall create a new Uganda. Mu councils gye muli ze mwatwala Uganda empya etunudde etya. Nawe ate ofaananye ng'oli yagamba nti gundi nti securing your future ate n'asiba ate n'abuzaawo ate n'aleeta omusolo sesolo gujja abantu mu business analeeta naawe ate bw'ofuuse bwe yagamba New Uganda eyagamba bwe removing a dictator endagaano eyo gimenye tomanyi nti yaliko omusaayi abantu bagifiirirya tomanyi nti bakuba abaana nga basomba emmere ne babakuba amasasi mu mutwe nakati abaana baabwe tewaliwo abalabirira tomanyi nti eriyo abaafiirwa amagulu gaabwe abali mu makomera tomanyi nti endagaano yali ya musaayi oyinza okuddira agenda eyo n'ogiteeka mu ttaka gonotandika kugulira abaana bo zi Benz nakubateeka ku nnyonyi business class ne batambula olwaleero ne batambula weekend omwezi nga guggwako ne batambula nga gutandi ne batambula oguddako gwe omuntu omu olaba nga ekyo teoteeka okukyetondera okubeera myezi ena ospendize emitwalo 3 kumpi mu 5 ejja $, ku tiketi ezizo n'ab'ennyumba yo olaba nga ekyo tekisaana kwetonda gwe bw'ogula ebizimbe ebweru n'ogula apartment ku apartment n'ogula eri gye bazanyira firimu n'ogula Boston n'ogula South Africa n'ogula Egaruga ku Sale n'ogula ebyo byo tebabikubuuza tosaana kubyetondera. Uganda balina kunenyamu Saamu Mukaku bwe mubanga mugamba nti Bobiwine mubi Bobiwine oteekawo kigambo sigagamba koti mubi ngambye okwetonda Bobiwine bino byonna abikoze oyagala banvume paka kuwulira bubi mumwaleeta Bobiwine si mwe mwamuleeta kituufu bwe muba mwamuleeta mukoze mutya mwe abamuleeta okulaba nga bannayuganda tebalimbibwa nga bwe mugamba. Nze mu pulogulaamu yo namba nakola wano bo bamaze kweyita nakola okwetonda. Omu ku basajja abazze nga batunulira ebyobufuzi eby'eggwanga lino olunaku olwali tuze okwogera ku nsonga ez'enjawulo ssebo bona lebubuuza ku batulaba. Mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba wamu ku Megatron ate ne Kwezi Media Group. Nze ndi musanyufu feedback ze mutuwa nzimuzibaamu obusungu naye nja kusaba Megatron ne Kwezi Group batugirengayo oluusi n'abantu abamu ababa bakwatibwa obusungu obwo tuba tulina okubayamba beetaaga obuyambi bwaffe oluusi nga beetaaga kunnyonnyolwa all sorts of therapy tusobole okugenda maaso nga fena tuli wamu ate omu aba n'embeera ye nga yavanayo naye naaba ng'alabye nti mu vidiyo eno mwafunidde akaaganya okugireeta oluusi tuba kirungi bambi ebirowoozo byabwe ebyo netubijjayo netusobola okutuwa obulungi bwaffenna ate oluusi byetuba twogedde biyamba n'emikwano gyabwe okubayamba bo bennyini oba oli abeerawo ng'ali mu kkomera tubula abantu beetuga noga if we could do more ng'oluusi abadde n'ekirowoozo kye n'akizimba mu bwongo bwe naye n'atafuna mulala gwakiyalina naye oba abalala ne batakitegeera okutegeera embeera gy'abayitamu. Kale nno olunaku olwaleero mukulu Saamu Mukaku bukeeredde leero mukulu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ku mpewo n'agamba Mathias Mpuuga azzeeyo ssente ze yalya n'agamba awatali ekyo ate si kuzeebuuza ssente yeetonde si kuzeebuuza ssente wabula n'okwetonda yeetonde kyokka ati Mathias Mpuuga bwe yakadde ku mpewo yagambye nti ye talina kye yakola era okuddamu okukwatagana obulungi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye alina okwetonda kaakati ani asaanidde okwetondera munne mukulu Saamu gwe ng'omutuulizi w'ebyobufuzi ye Mathias Mpuuga agambye omwami Kyagulanyi okwetonda olw'okwonoona erinnya lye ng'anaabana bingi ebyokwetonda esebo abantu babyakadde gwe
entunulira eno gy'obitunuliramu ebintu bwe kibanga saidi zombi awo zituuse Uganda ejja kunyumirwa okwetonda kwabwe nti mwami Mpuuga alina okutandika okwetonda kw'abakulembeze bonna abavuga emmotoka ez'emipiira bwegiti minene waliwo endaba abamu tebatuuka na ddaala lya commissioners balina kaadi emmotoka amafuta bakubawo obukubi kabina nebajoza futanka ey'emmotoka ezo zi V8 simanyi oba ogimanyi enywa kyenkana emitwalo 8 singa oli aginywera ennaku 10 bwebukadde 8 ennaku 10 bwebukadde 8 bukadde 8 so bwebukadde 8 emirundi ena bwebukadde 205 kumpi bwebukadde 3 omwaka kunywa bunywi mu mafuta ng'akubawo akabiina neetabaala negenda mu kwanjula negenda wegenza bukadde bimeka bano abamu bali so junior abanywa amafuta levo kwe bakolera emu tesukka gombolola kuba abamu bakaawo bamagombolola ali bo bakubawo kabina batawunikira tewali akeera ku makya kusimba wuwe mu lujja amubanje kino oba kiri Mpuuga agenda kutandika nno okwetonda okulungi eri abakulembeze b'eggwanga lino lyonna olwa commission kwatuula omu ng'watuula omu oba babiri ng'aba opposition commission y'abantu 16 commission etulako abantu 16 kuliko speaker deputy speaker abakulembeze aba parliament lead of government business nejoro senya akatuulako lead of government business or your prime minister akatiko ka finance aka parliament aba finance aba ministry of finance andi buli kisalibwawo mu kakiiko ako kiba ne financial implication era bagamba ne booleta ekiteeso kyo bagamba kyafunye budget implication financial implication olyoka obe nga ekiteeso kyo kinatambula bwekitafuna ekyo tosobola neweva private members bill tosobola kusobola kitambuza akati Mpuuga bw'amala okutuula okwo of abantu muteekwa okumanya ekirimu akakiiko ako kagabye service awards ne gratuity n'emmotoka n'obujjanjabi ku bantu ab'enjawulo both aba gavumenti n'abatali ba gavumenti kuziika akakiiko ako kazigabye kakola donations ng'ezigenda mu bwakabaka bwakyabazinga mu babishop akakiiko ako kekamu era jjo bwalabye nga kakyaddeko emmengo wabulidde era obukadde obwo kekabuwadde ate omukisa omubi emirundi mingi ebyo ebimu kalina discretionary powers nti bwe kaba kagabye donation oba service awards oba ebintu bwebityo oba obujjanjabi tekamala kgenda mu plenary kubanga kaba kalowooza nti buli mubaka wa palamenti aba awulira mu palamenti wali tewaliwo kakiiko kateesa byakyama kubanga buli kimu kigenda ku hansard nebakiwandiikamu eryo teeka nkola ya palamenti buli kimu kigenda ku hansard ne bweba yeggalidde palamenti bwogenda bugenzi ku hansard n'okebera okitegedde okujjako kye baga nti that should be expanded nga basabye mu lukiiko mu ngeri y'enjawulo nti that should be expanded on the hansard kakati akakiiko ako bwe kawa Mpuuga ne kamuwa $5 million service award ne kagabira mukulu Bobiwine ne kamugabira okujjanjabwa Amerika kumpi $4 million ne kagaba
Kagabira mukyala Namboze Kagabira mukyala Namboze honorable obukadde 811 ne kagabira okujjanjaba Malende mukyala Malende ne kagabira okujjanjabira Segirinya kugenda kuba kunene era Mpuuga bwe tuba tunagenda mu ekyo tuyinza n'okumala emyaka ng'ena nga tuli mu kwetonda ate Mpuuga y'anaakola yekkaawo okwetonda Mpuuga ikasi yajja okukola okwetonda buli muntu ajja kukola okwetonda buli muntu ajja kukola okukola ki okwetonda akali okwetonda okwo Mpuuga bw'amala ebitaano bamemba ba paalamenti bonna beetonde ku 320 eby'emmotoka n'abamu ate abamu bajja kwetonda nnyo kubanga babawadde 320 ate bagula ipsaamu bagula primo bagula bukigaati munange tosangayo mmotoka yansajja waliwo abazirina naye waliwo bangi ate abajja okwetonda emirundi emeka 2 kakati akakiiko ako tutandike bano abazifunye okugenda okujjanjabwa eno mu opposition otandika na leader wa opposition Bobiwine ng'amaze okuba Mwaluwa ate yeetonda ku lulwe kuba omukyala esente zebamuwa ogenda naye ng'okwetonda kugenda kuba kunene akali atutandike okwetondera esente ezagende waki abazinga zigenze wa ate baspeaker betondere billion kubanga bo ate service awards ezaabwe ziri waggulu eziri mu bitaano bino bya Mpuuga emmotoka yaabwe eyagala kubeera kumpi nga amadi tanka billion 1.9 kakali akakiiko ako okwetonda kuno kujja kuba kuwanvu ate naye ekyasembyeyo ye Muwanga ono auditor general babadde baagala afune biliyoni namba basigale nga bamuwa omusaala gwe asigale ng'afuna buli kimu kyonna naye akakiiko ne kalwanalwanako ne bamugamba bagenda muwa obukadde 5 asigale ng'afuna omusaala gwe gabwe gubadde naye ng'ate alita yalinze asigale ng'ajjanjabwa afune emmotoka abakuumi n'ebigenda mu maaso era akakiiko akakiiko bwe kabanga ke kamuwadde ebyo byonna byakwetondera naye eyo bwe tumala olwo olugendo lujja kuba luwanvu nga bwe kugambye kugamba byokwetonda ebintu bijja kubeera akakiiko bekawadde nga akakiiko kawadde naye ate waliwo obuzibu akakiiko kamaze okuwa abo bonna bonna tubayite babbi Namboze mubbi yafunye obukadde 811 Kyagulanyi mubbi Kyagulanyi bamuwa sente naye yenna afunye emirundi mingi yafuna ez'okujjanjabwa yafuna ez'okujjanjabwa obukadde bumeka n'afuna ez'emmotoka ey'okumala mu paalamenti emyaka 3 kadde 320 n'ayoola gratuity naye kakali akakiiko gratuity bamumuwa obukadde 340 naye ne bazimuwa n'atamanya nti no sente zino gye ziri mu paliamenti yaga nti owuwe gratuity si service award kale omutawaana we gujjidde eno eya Mpuuga service award eno gye yafunye ebitaano ate eyiye kwegamba ebigambo ebyo naye ndowooza bwe bagiyita gratuity bagiyita emmotoka bagiyita okujjanjaba omuntu mu America baba balisobola okumujjanjabira mu America ekyo tebuba obubbi bubeera mu service award kigambo ekyo oba tegedde naye eyo tuveeyo ate tutandike anti tuli Mpuuga bamulagidde yetondere Bobiwine tuli ku kibijja tuli ku bonanza ya kwetonda ne Mpuuga n'agamba nti Bobiwine neetondera tuli ku bonanza ya kwetonda kakati eyo n'ovaayo mu kakiiko tugenda kubazijjeewa Museveni bazijjeewa Museveni oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki naye nga zivuddeyo abazijjayo direct n'abazijjayo indirect tusoke n'aba direct
bonna abazifuna eza abafunye emmotoka eza Ahmad neziri Ahmad balina okwetuka. Bobiwine yakulembera ate tewawulira mukyala gundi bwamugamba nalweyiso mukubire ku ssimu gy'omukyazeeko wano nalweyi tewawulira bwamugamba fwe twali tetumanyi nti abantu babitegeera bwe yamugamba bw'atyo ati omwana kiso bye yakawaŋŋamula antuwulira yabantu nga baani bamukago twali tetumanyi nti abantu babitegeera bwe yamala n'agamba nti kakati nti anti mwanyinaze bw'abanga ddala yagigula aleeta receipts bw'abanga yagigula aleeta receipts bweyagigulira byoyogera bituufu nkugambye nalweyiso ono si muntu wa bulijjo beba controlling finance wa State House. Kyogamba nti emmotoka yaffe eyo gye tweyagaliramu kakati yagigula amala okwetonda obukadde 635 kubanga emmotoka ya mitwalo 16 mu kakaaga mu lusanvu muleke tumalamu dola anti sikumalamu maanyi tuli mu kwetonda okuguddwawo NUP omukulembeze w'NUP Bobiwine asobola okukkiriza emmotoka evudde wa Museveni kugambye tuli mu kwetonda tugenze ku platform y'okwetonda ejja kutwala n'ebbanga ate abakyali kwekyo awandikire Revenue Authority okwetonda nga yeetondera eggwanga okukkiriza offer ey'obukadde 337 okubumuweera President Museveni bwe yamuweeredde ku eyo yennyini emmotoka egi olwo eyo biliyoni namba ono ye Mpuuga ali ku bitaano naye singa abantu bano batuzanyira ku buwongo anti kyekuganye tugende mu kwetonda kati nze nkyaliko wali nvudde kakiiko ngenze ku ziva wa Museveni waliwo eziri direct n'eziri indirect kati nsoose kuziri direct nsoose kuziri ki direct naye mu layini y'abo abateeka okwetonda nkuwa emmotoka eya bullet proof omusolo ogumusonyiddwa ate gweyongera ku musolo ogwabbibwa kuba yeyagamba ibalina okubuzaabuza mu kusooka basobole okusasula omusolo omutono nze ogugwo ogwa VAT payers ani owa butereevu tolinawo obuzaabuliza ate bo abandi badde bafuna esente nyingi ate be babba omusolo ako nako kujja kuba kwetonda naye wali kugambye eri biliyoni namba eri biliyoni ki namba tugende mu maaso twetonde kuziri direct ate naye alina okunnyonnyola alina okunnyonnyola diiru ki wakati waffe okutuwandula ku nkambi z'amagye mwengaba Mukaku tuli eggulu obutambi naawe obulina obutambi obulina Bobiwine bamutusikako wali Museveni amutwala eri mu ofisi ya Commander in Chief ziri emmotoka eziriko ne toilet ogumotoka oguwanvu tewalaba bamugjawo akali naye alina okutubuulira awo alina okwetonda kwezi eziri indirect waliwo ezajja alina okwetonda ku nsonga twatuuka tutya okugaba BR forms zaffe tuzigabire aba security ba Museveni ne ba lawyers ajja kwetonda ebyokwetonda bingi kubanga wantwali we are removing a dictator gwe tomanyi bwe kyagira njagenda mu koodi sijagenda mu koodi naba njagenda mu koodi sijagenda mu koodi BR forms zikyaliyo ebbali yonna zikyaliyo twalina okutwala ng'obujulizi naye munnange olwabiri ebyayita eri alina okwetonda bamwami Aloysius ze bagamba biliyoni ze beetikka ze bajjanga byotegedde namunkekeera newalala biliyoni 2 ya Aloysius agandi yazireeta obukadde obusuka mu biliyoni 2 n'azitwala eka mwokya
alina okubyetondera ate ekamote basangangayo kwezi ngamba mukasa yeta sirika ngamba ekamote basangangayo kwezi zikweza ate nano nayo zinali mukalulunga kandega nali basangangayo Mukaku mwali muki basangangayo Mpuuga alina okwetonda omuzannyo kyogwazanyibwa wakati w'ebyakagame ne Museveni alina okwetonda ne Sente mmeka ezakyusa emikono alina okwetonda ate eyo nayo tuvuddeyo nga mulina buyino mu ate eyo tubegako bubezi buyino lina mu muntu gwe tolaba basolomoni kati bakuze penzi ezitalinyekako mutabani wa Bobi tewagirabye obukadde bwayo bumanyi genda ebintu bino byangu okuzuula ku internet nawalala ne wano mu butale bwawana ebiganda olimu namawulire yakugambye tyolimu na byamizannyo muyitirivu naye ne bakiplegati oli akawangula gundi yani omwana omudaali yakawangula omudaali aguzeemu emirundi kandi agula motoka eyo se Solomon yagiguze dda ebyemizannyo gabiri musse oli yagandi balina amaaso naye tebalaba balina amatu naye tebawulira balina ennyindo naye tebawunyiriza okwetonda kujja kgenda wontudde mu byokwetonda ndi kukwetonda kwa mukulu Bobiwine kwasabye ne mukulu gundi okwetonda tekujja kukoma kadi ezo Solomon ya mukulu ajja tubuulira Solomon engeri gyazikozeemu oba twetondere bazisonda bafuutu soldiers abali ebweru nga basondera tulimu bwe dictator andi ka Solomon bw'anaavuga benza ate dictator tagenze atukasagiteeka ku luguudo dictator asigalawo naye abantu tebannabuuka kasita agiteeka ku luguudo nevuga neva wali emagere netuuka ekavule nejja ekavule netuuka enateete bweti kwezi dictator asigalawo ate dictator benzi yamutwala kati gwe tolabye dictator asoose alina okwetonda Mpuuga we are removing a dictator yoli nakulaze yetonze oyo dictator n'aba tagenze andi kasita Mpuuga yetonda dictator n'aba tagenze eyo mwana wa kitange nvuddeyo kakati era okwetonda ate okukuliwa ndi ku sente zino ezibe wa Museveni kakati ate waliwo kakati ye mukulu right honorable Yoweri Bishekezi Senyonyi agenda kwetonda bye andi we yajidde mu Nuupu weyajira mu Nuupu yali muna mawulire nga gwe ate gwe wayambala okusinza ku nyambala gy'oyambalamu naye gye yali olabika wali omusinga kakati apartment zaffe ezentinda ezitali za biliyoni 6 oba 12 tolabanga parliament ekola ekolanga ekola twetaaga okwetonda oba twetaaga mbuuza kwezi naawe onsobera twetaaga okwetonda oba tetwetaaga bw'aba yazimbye apartment parliament omwaka ofuna sente mmeka andi parliament gwekyoba omanya nti bw'oba ofuna obukadde katugamba ofuna nnyo 5 ngabo bava bano abava mu north babano abava wano ate mu kibuga bafuna ntono naye kale ye bamusiima obukadde 5 ye right honorable Yoweri Bishekezi Senyonyi bamusiima omwaka bwe bukadde 6 apartment zazimbye ziri mu billions yakamala emyaka 2 n'ekitundu kakali omwaka obukadde 6 si bwe kiri ate gwonna tali akota kolaki tewaliwo za constituency kakati kola emyaka 5 kubazi muwa zonna ng'ebbanja buba obuwumbi biliyoni 3 si kyekyo kakati sewo biliyoni 3 yagenda n'azeewolayo zonna z'alina okufuna ye bwe basasula baneeri bamusasula
n'azimbamu apartment ya bilioni 12 mu butuufu sikitwaga omugenda gitulemya gwanongulira yeetaaga okwetonda oba teyeetaaga yeetaaga kwetonda nnyo kale ekyo tumusonyiwe tumuleke kubanga bambi musaala gwe ate yagwewolayo ng'ate agujja yagwewola omanya omusaala bw'oba ofuna omusaala banka zikuwa ne bwe zikuwa tete zikuwa sente ezo ati ono engeri gye yali mu mawulire bamwesiga wasobola omuwa ezisingawo emirundi ena akati bamala omuwa ezisingawo emirundi ena ekyo tukireke kubanga toyinza kwetondera ku muntu sente zeyeewoze okuzimba apartment owulidde ate sijja kwogera ku apartment singawo ati naye ate waliwo kiyetaaga okwetonda ate nokyo sente teziwa buvi wakaguta teziva mu commission ye buli lwateekayo padiem bw'abajja anaagendayo olunaku lumu ateekayo ennaku 5 e Nairobi ze yateekayo bwe bazigwamu n'agamba nti nzizizayo nesawulira bwe yeetonda bwe yali agenda eddaba lunaku 8 padiem wa bukadde 8 wa dola 8.5 padde emirundi 8 obukadde busatu n'emitwalo 2 buli lunaku emirundi 8 yamalayo olunaku lumu bwe yali agenda Monrovia kyekimu bwe yagenda South America kyekimu naye ye bwe yali agenda engendo mukaaga evidence weeri etambudde ye buli wamu ayongeza amafuuse serious thief kwegamba toyinza kuba mu ofisi n'okola ebyo ne bwe basomera olisuula ekikomye ku ekyo Panado yamugamba nti yamuwaako milioni 15 ku biliyoni ezajja Panado nze sinze Panado oli MP naye footage weeri abaana bagirina bw'aleeta ekisawo ono Panado n'amugamba naye naawe sente ku zino eza airline ye n'akwata muze yajja bwagenda okulanga obukadde 15 ayogere bwe zaali zenkana ayogere bwe zaali zenkana zisaagala nze kubyogera bw'amala okuzoogera yeetonde ezalemesa alipoota okufuluma ezagirikingisa ne palamenti ereme giteesaako naye yeetonde because tetusobola kubeera opposition nga era mwami Kyagulanyi obusungu bw'alina ku Mpuuga njagala abwebeereko abubeere ne ku bashekezi abubeere ne ku banyanzi balubongoya abatikula abantu wali ku kitebe abatikula obukadde n'obukadde nakadi abatikula essaawa eno ebifo batandise okulamuza bagula n'abamu tulina evidence abeere musunguwavu nnyo ku bintu ebyo ne ku ye yennyini oba yeteekamu omugwa yeteekemu omugwa tumanye omusajja asunguwala neyesunguwalira kakati we are removing a dictator wetutuuse naye nyumirwa bante eyo nja kuginyumirwa ey'okwetonda ne bwenetwala ebbanga ki naye nga mmanyi nti olwo olutalo tujja kuba tulusudde bali tugenze mu kwetonda olw'omutima gwa Kayini ku Aberi ogwo ogutalekerera ndi Katikkiro ne bwa kansolinga Kabaka ne bwa kansolinga Mbuga ne bwa kansolinga babishop ne bwa kansolinga ffe ne bwa kansolinga ng'abasajja bakulu n'abantu bonna nga bwe bali terusaana kuggwa luteekwa kuggwa nga buli omu yeeyanika wali ng'ali mu kwetonda olwo removing a dictator simanyi weti n'abantu mutadde naye kino tekikunamizza nnyo bannabyabufuzi naffe abadde tetumanyi ebyo sente ze walya abandi bagamba omulya mamba kati olabe bogambye ti bannabyabufuzi oyagala kuŋŋamba nti bannabyabufuzi bonna basemwogere baani abadde bafaanana semwogere teyalya ku sente semwogere namuli nnyo ku lusegere nesamuwulirako bonna badde bafaanana era kiyiza beesige namuli nnyo ku lusegere akati olabye saawulira olabye bwe tutuuse basajja tuwase kweyama abagenzi basajja batu bonna bano mabiko mabike basajja batu bonna basebaluwa movement ali wano bonna kati bonna tubatadde wamu bannabyabufuzi naye ng'ate bo basavinga diligently naye ani ayonoonye eggwanga lino si President Museveni yalyonoonye ng'awa abantu enguzi n'okubayigiriza okubba sente anti Galyoni kyalese kyo okwetonda bonna bajja kwetonda naye kiri okwetonda bajja kwetonda paka wali kuwulira bubi si bwe kiri
nga yooli ategeka ate byakubba genda mu maaso ategeka akakiiko yakakyusiza teryamugambako bano bali mu wetonde sijja kwetonda paka kuwulira bubi yooli bwategeka akakiiko yooli bwategeka regisita ey'ekigundi ey'ekivandulo yooli bwagenda mu maaso yooli bwategeka piraawo twala tugende bo bano bali wetonde sijja kwetonda kale no sitole y'okwetonda gyempulira mwami Kyagulanyi gy'atadde ku mmeeza okusinga ebintu ebirala byonna nalabye wano ekyokutaaba sibe ekyono kyasibye enkalu nalabye ekyokutaaba sibe kali atuuse nagamba kale babatenda b'ennyumba zange bwe zinaagwa naye nga weerabidde nti bwe baaleeta ripooti ne baga tulina abaana 8 betulina nabo bali mbulabe nga bwe wabulaga newandibadde olwanirira wakiri egyo emyoyo gy'abantu abakyala abamaze emyaka 4 nabo ne bavaayo n'owamaanyi abantu nandibadde njagala nnyo okulaba nteekateeka ki babadde wali yabadde mu parliament tewali ayogera ku kyakugamba tugenda kukolera ki akakiiko kabyabakama kano akavundu akajjamu illegally naye nga tusigaze emyezi 8 mwami kwezi actually kati 7 n'ekikumi tobala 2026 kubayo tugendayo weeks 2 zokka tubala 2025 emyezi 11 yakunoonyezaamu kalulu program bagirangirira dda mwaka guwedde gwagamba nti obudde tebunakulira bagiranga mwaka 2023 kakati ani akuba omupiira ng'ayamba ani ani akuba kwezi ani akuba omupiira ng'ayamba ndabye abakuvuma ne bakuvuma ne banandika n'okwaleginga simanyi oli mu Sudaani simanyi oli mu Nyarwanda olw'okuleeta Mukaku n'abantu abafanagananga naye nga tebannabakuvuma bw'abanga ekizibu kye ky'Abanyarwanda oba Abasudaani yandibadde asooka okumanya nti kino kyokola kyekigenda okuyamba okutegeera n'okwasanguza era bali twebaza ekiseera nga kituuse yandibadde amanya nti kyokola kyekimuyamba okumuzuukusa mu tulo walimu oba okumutegeeza baani bamagwaya abali mu kyeteeba ate nga Katonda akola ki ajjula yandibadde amanya nti kano akaseera kakuzuukusa buli munnayuganda so sikuddamu jangu neetondere kola bwoti zaayo kino najje kambuuze opposition eri mu struggle ya kukyusa buyinza oba bali mu opposition mu struggle ya kukola olwalabye wali ku budget leader opposition weyabadde right honorable Yoweri Mushekezi Ssenyonyi ne leader webweru Bobiwine weyabadde mbuli agenda eyabaddewo removing a dictator wamutadde mu saaki awo dictator ali musanyufu agwe removing a dictator kwa agenda gye walabye wamutadde mu saaki wamutadde mu saaki ku byayogeddwawo sente zange kanzigulemu ettaka simbe kali tuusi naye okimanyi kwezi nti piraawo amaze okutebenkera atudde bulungi kadi ye unofficial president co-president gotusuubira okudda si kusuubira co-president today president Museveni asalawo okutambuza amagye nga bwagaagala naye nga bali moving a dictator bo bali wali priority yaabwe yakukuba bannaabwe bafulume ekibiina ne bwe kiba kitegeeza tigenda awakuŋŋaanya abantu nga ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka oba abantu bazze ku HIV oba tuziika mutaka awakuŋŋaanya abantu priority yaabwe yakuvuma paka kuwulira bubi gwe bavuma si dictator bavuma Abeeri omwana ow'enda ya Nakalamba Abeeri gwe baliko removing a dictator yagenda bali ku Abeeri bamukuba kumumalira mu ttaka ku miliyoni 5 byatannawena kufuna byanaatera okutandika okufunako piecemeal ebyamuweebwa commission eya parliament nabo eyabawa biri byonna naye bo tebannayogera ku ze babbye
tebanayogera ku kiki, tebanayogera ku eza Solomon twazijeewa. Oba kitegedde bwe bagenze wali ku budget walabyewo priority tugenda kwogera ku ngeri akakiiko k'ebyokulonda gye galina okukyusibwamu. Walabyewo nga boogera tugenda kwogera ku misolo omusajja Mpuuga, omusajja omukama waffe mukadde waffe Mpuuga n'agamba nti okusaala weekuli yindi weeri, naye nze obubaka bwange kambuwe ku nsonga. Okusooka reconciliation mu bakulembeze, ekyokubiri ensonga z'emisolo, ekyokusatu ensonga z'abaana be basiba tetufuddeeyo. Oba oli akikozeseza mu ngeri ya bwannakigwanyizi ki, naye abaana baba oyo ye Mpuuga n'asiba Archbishop Semwogerere okukyalira abasibe. Archbishop Semwogerere ensawo y'ennafu ku miliyoni akakaaga ze tufuna buli mwaka, kali emyaka 3 n'egigwamu tulina miliyoni emitwalo 2 ze biliyoni almost 20 zetwakafuna, naye tetusobola kukolayo loole oba ekigenda okuyamba abaana baffe bamachete gwembojogera kubamanya abaana bavuganga boda bafoot soldiers okubayamba abali ekitalya, abali Ruzira apa Maxon Bay, abali ekigo, abali makomera abatamanyiddwa, tetusobola genda bayamba wadde okubatwalira ku bujjanjabi. Kale tetusobola kuyamba mukyala Kawuma n'abaana be okujjako bwabaayo okujjukira oba olumbe olw'omu ne tugenda tufunireko obubonero. Naye Archbishop yakutte emmotoka n'agenda ayamba abasibe n'okukola message egamba nti abantu bano bateekwa okuteeka. Mpuuga yamusiimye, Mpuuga yakyogeddeko. Abantu abali mu parliament today nga ne leader of opposition Right Honorable Yoweri Bishekezi Ssenyonyi tasobodde kukiteeka ku mwanjo, wabula bali mu kugamba tujja kuba Mpuuga kifulume, tujja kuba gundi afulume, oyo basaalirwa ateekwa okugenda kuba yayogera ku bisiyaga. Kwayogera ku bisiyaga kali ekyebisiyaga is a more of a priority okusinga priority gye twagamba abantu nti removing a dictator. Ssaabasajja Kabaka yaviira naga mukuume endagaano ze mukola, ne bwe muba endagaano ezo nga mwazikola nga tewali buwandiike, ne muba mwazikola nga tewali mujulizi nga kwezi bw'oli wano nti olonjulira mu byenjogerako, mukuume endagaano because bwe tubeera mu campaign bye twogera ne batulonda ye social contract. The social contract. Wagamba abantu we shall remove a dictator. We shall create a new Uganda. Mu councils gye muli ze mwatwala Uganda empya etunudde etya. Nawe ate ofaananye ng'oli yagamba nti gundi nti securing your future. Ate n'asiba, ate n'abuzaawo, ate n'aleeta omusolo sesolo gujja abantu mu business, analeeta naawe ate bw'ofuuse. Naawe bw'ofuuse gwe yagamba New Uganda, eyagamba bwe removing a dictator, endagaano eyo ogimenye, tomanyi nti yaliko omusaayi abantu bagifiirirya. Tomanyi nti bakuba abaana nga basomba emmere ne babakuba amasasi mu mutwe, nakati abaana baabwe tewaliwo abalabirira. Tomanyi nti eriyo abaafiirwa amagulu gaabwe abali mu makomera. Tomanyi nti endagaano yali ya musaayi. Oyinza okuddira agenda eyo n'ogiteeka mu ttaka yonotandika kugulira abaana bo zi Benz nakubateeka ku nnyonyi business class, ne batambula olwaleero, ne batambula weekend omwezi nga guggwako, ne batambula nga gutandi, ne batambula oguddako. Gwe omuntu omu olaba nga ekyo kyoteeka okukyetondera okubeera myezi 4 ospendize emitwalo 3 kumpi mu 5 ejja $, ku tiketi ezizo n'ab'ennyumba yo. Bw'olaba nga ekyo tekisaana kwetonda. Gwe bw'ogula ebizimbe ebweru n'ogula apartment ku apartment, n'ogula eri gye bazannyira firimu, n'ogula Boston, n'ogula South Africa, n'ogula wa, n'ogula Garuga ku Sale, n'ogula ku ebyo byo tebabikubuuza, tosaana kubyetondera. Naye Bannayuganda balina kunenya mmwe Saamu Mukaku
bwe mubanga mugamba nti Bobiwine mubi Bobiwine Bobiwine bino byonna abikoze oyagala banvume paka kuwulira bubi mumwaleeta Bobiwine si mwe mwamuleeta kituufu bwe muba mwamuleeta mukoze mutya mwe abamuleeta okulaba nga bannayuganda tebalimbibwa nga bwe mugamba mu pulogulaamu yo namba nakola wano bo bamaze kweyita nakola okwetonda era neŋŋamba abantu genda mawogo yezaala ebirungi n'ebibi abasajja batinyefunza bakategaya bamama mbabazi batumukunde bakiriza Besigye nabo batwetonde ekitimba bbula ekyali mu nsiko ekyatwala abantu kubyo obuwanga kakadde akalamba tulina ne monument nodda wano noddaliko okubanenya mwaleeta omusajja nabo baali basuubira kirungi nadduli omunenya naye omwana we yagenda price tusasula nnene ffe oluusi abenyigira obutereevu abalabeera naye nekigana ku appreciating nti wano twatomera Bobiwine project ya Museveni bw'ogigyemu kikubye twogedde mulabe waffe ayinza okuba yenga takitegedde olaba gw'okigyemu naye bali abatuwuliriza ffe embivu boolooza batuuseewa kuba nabagaa tujja kubaguma paka kuwulira bubi eyo polisi eno nayo oba nayo tugyetondere gwate oyinza okugamba nti katubavume paka kuwulira bubi naye nga yo oli agenda mu maaso na bintu bye byategeka ebyekivanu enteekateeka ya Besigye ey'okugenda ng'atabaala eggwanga lyonna okulaba nga bafuna ekibiina ekipya n'okuzza obujja FDC empya olowooza yeyinza okuyambako bannayuganda okubajja mu kifaananyi ekibali ndi musanyufu Dr. Kizza Besigye bakimanyi tuline Dr. Kizza Besigye mu PFT oba gimuyita Red Card Fund ebimu ku byatusiba ng'ogyeko ensimbi nabina okutusiba mu makomera n'emisango gye bateekako ekimu kya byatusiba ebitali ekyo kyali twetaaga okuteesa mu PFT tulireetinga tutya ne electoral politics tinga tonnaba ku removinga dictator twala territory twala power ng'akyaliwo waliwo agenda ye gy'ateekawo sayiko y'okulonda sizoni z'ebyobufuzi ebyo yabiteekawo amateeka amalungi n'amabi kandi bw'oba tovudde mu ggwanga olina okulaba engeri how you engage with the bad laws, how you engage with the corruption ongoing, how you engage with the electoral process. Naye luli Dr. Besigye yali naye kati ndabye oluvannyuma lw'ebyekatonga n'ebibaddewo he has come to reality has sunk agamba nti waliwo abantu abakola endagaano naye bali stuck with kubanga nabo balowooza nti mukugabana ku byobufuzi by'eggwanga muye ne organization ne institution bye yali azimbye mubasobola okukola okugabanira kale ate bituuka mu kulonda gw'obagambye ebyo sikyabiriko nabivaamu then oba disconnect disconnect n'abantu abo so bwaddayo naga nti okay FDC gyemmanyi sitasobola giweerezaamu naye ate nsobola okukola ekibiina ekinaawa abantu ticket ekikyusiza ideology ekikyusiza Sseruganda bwa Luganda naye kisobola okuwa abantu ticket. I think that is a brilliant idea. Ate bwe tunaagera mu kuteesa ffe twakola DP block. Mu DP block mulimu SDP, mulimu PDP, mulimu TJ, mulimu UID, mulimu abaali banyiize, abanyiivu, mulimu ekali abantu abo bonna ng'ogyeko ono Mao gye yagenze n'akola ebiragaano ey'ekiro eya yero yetegeddeyo kireke kiringa kyatugiranga kitambo oba kigenge naye tekijjaawo nti omuntu akyali muntu ye DP block. DP block tosobola gandi mabikke si wa DP olw'okuba yaliwo SDP. So na wano tosobola gamba nti aba Federal Alliance abakabi aba ANT Mugisha Mundu and Company Advocates Balaso aba Katonga abanajja nankumbi si be bantu be bamu tendensi eyo ya FDC era bwe tuba tusogama tutunge opposition tubagamba mugambi mwe mujjenga bloka ya FDC
ngalafe bwetuzenga block eyaki ate waliwo ne block ya UPC Makosovo musajja atu aliwa ne bwayise gundi sebirumbi bakakati olina UPC boss UPC gundi walubiri moto olina kati UPC akena abo bonna eyo na block almost NRM the biggest party of UPC tene tulikola kimu bwoba okola otunga front line eya kubanga tulina ebize ebibiri waliwo abagamba nti okusobola okukyusa eggwanga lyaffe na Museveni yajja twafuna back pains ez'olutalo olwo lwenyigiramu abantu bangi bakayiira n'abalala obukulembeze ne bujja abaddewo emyaka 40 atuuse ekiseera ensi egamba tuteeka okuva wano mu mbeera eno ne Museveni yennyini era naye akola ki agenda ng'abanga agenda fena tulina okukyenyigiramu wabeewo enkyukakyuka ezanna ze tugamba transition for a fundamental change eyatulimbibwa Museveni nze nkusiima kugoberera bintu nga bwe tuba tetwogera ku removing a dictator bwe twasiba abantu ekiwaani ate omuntu atigera waliwo wagambanga omulaalo weya nga bonna balowooza boogera ku moraalo naye ng'oli abuuza mulaalo nga yo bw'alaba bali badanga mu nnyo eri tumwine nga tiwali ategedde nti abantu bali ku kintu kyabwe omulaalo weya ebyo munnange balowooza mulaalo omwana yinki alabina okulimbibwanga kati osanga bakazoola nga be bakugamba nti omusajja we yagamba ndi omulaalo weya mu butabo babiwandiise nga bo beeyogerako naye abasajja baffe bamubiru baseeguya baani abaafa bafiira buki bwereere owulire bannadduli abalwana tebamanya nti wali balinga bagamba omulaalo gweya baali babuuliza ddala mulaalo yennyini ate bano olwatugamba mu Kampala byansobera dda buli omu asiba kiwaani bamukaku tetwamanya ebintu byali ddala byakusiba tuki kiwaani nti tugenda kumala tetunabana kutuuka engule gye batugamba ye Solomon okugula Mercedes Benz ezakabi wadde akyali n'emyaka oba 14 oba 15 oba 17 egamba ebyo tetwabimanya muganda wange kati mwetondera bannayuganda era nze mbeetondera buli wenzijja nze saagala kulinda kuŋŋamba nti beetonde mutusonyiwe endamawogo ezaala ebirunyi ebyo ekitimba buleeto tuteekwa okukirwanyisa ffena wamu kale no waliwo ekigambo kya transition naye waliwo abagamba yaa tetwetaaga transition twetaaga busika atukulembera ne bwe bifuuka ebyensikirano republican monarchism incarnate obwa Ssaabagabe era olabye badde bakola ne kuwa pips okutongoza piraawo atebengere bulungi obadde olaba bayita omulangira omukulu wano Buganda kati olina nakibinge mulangira mukulu nnyo ne wasajja naye ate wabaawo n'omulangira alinze Namulondo oba n'abasemako oba Jjunju abaalinze Namulondo kakati bakulaze dde omulangira alinze waliwo omulangira omukulu era omulangira omukulu yakola emikolo egyo bino maze okubiyisa gundi genda okole bo bali mu byansikirano era n'abenaremu babagambidde kakati enaremu empya enenkadde emenyeddwa mugende mu kipya ng'ogenda okulaba Toyota ani nga be bakoze sodo kakati ate ne wabeerawo ba agents baabwe bapalamu baani bagashumba nammwe abaseeke mulinayo agent bwobanga bikusobedde ng'ofuna gundi ono mukula ng'akutuusa ng'omanya w'osimba mulayini mugongo gwani gw'onoosimbamu ekyo weekiri nekiri ekya transition weekiri abannayuganda wano wetugenda mu 2025 ebyo bijja kuvaayo nnyo ng'ensonga za values zaffe bwe zigenda okuvaayo values zaffe ng'abannayuganda kati olaba ab'ekisiyaga bagamba tufiirawo abantu bali babina byakuzanya
balumbye amasomero balumbye amakomera balumbye kiki debate bagirese wakati abamu abakulembeze oba opposition bekanga nagamba bano nze kisiyaga kirina okugenda mu maaso nze ndi wa kisiyaga tobawulira mulalaga oyo yagula bano nagira ekisiyaga kijja kuba kisiyaga mu kalulu kano omuntu owa bulijjo mukubira mulala bwobanga oyagala kuprotectinga omwana wo future y'abaana bo n'abazzukulu basalirewo oba tugenda mu mbeera eyo etwambaza ovulo n'okwambala pampa bwobanga kyosazeewo londa awo bwoba si kyosazeewo bakomawo simbako ewe kyatulesiza Holy Alliance awe simba egera kuba nsonga nene bweva ku mbira ebyokuzanya sente zijja ezimu zatuuse dda kiri gye muli okuyingira ekintu okukiyingira oba okukirwanyisa kiri gy'oli okulwanyisa ensikirano oba okugiwagira ebyo byammwe nze mbibawulira bubuulizi temulinga amadde yatubuulira banaye njagala mbasiibule olwaleero lubadde lunyuvu naye ate numiddwa nnyo okuba nti obudde bwange obusinga mbadde nina okubumala kuba n'abagamba mwetonde teweetonda wetutya okutwala olutalo mu maaso lwe tuzze tusuubiza abantu era okukitegeera ekyo kikuyamba okumanya wooteeka amatanga go n'emizinga gyo okumanya bona okuba emundu ogenda mu maaso katonda omulungi abankuumi kale bwe tutambudde tubagaziza ekiseera ekirungi mwera